Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Ku BTN Media, Beyond the newsroom, omukutu semakutu ogukutusako ensonga z'Ssemasonga eziba zigenda maaso n'okubanga zitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Mbala musaako yonna mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo gye mugenda maaso n'okubeera ng'ate muwangalira n'okubeera ate nga mutugoberera. Yenze Deni abaweereza ate entakera. Olunaku olwaleero bingi ebyagenze maaso n'okuba nga bitambula, most especially ekiro ekikeesa ez'olwaleero kw'oteeka olunaku olw'eggulo. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 ne noti 744 na bino ebikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Olunaku olw'eggulo n'ebyo ebiriwo wabula ekyesanyu nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yamaze okubeera nga nominatingibwa era n'atubuulira biki ebigenda okubeera nga bikolebwa n'atusiigira ekifaananyi kya Uganda empya eyo nno buli omu gy'abadde yeegomba okulabako n'okubeera nga amanya. Omukyala w'omukulu Barbara Itungo Kyagulanyi oba Babi yavuddeyo n'akola speech ye. Ono nno omukyala tatera kulabika era ebiseera ebisinga bw'aba alabiseeko obuwanguzi bubeera mu maaso gaabwe kubanga tumujjukira 2017 ng'ajja Bobi Wine okubeera nga yeesimbawo ekyaddondo. Ebigambo bye yayogera nga baggulawo campaign yali mpajjirwaga nnyo mu campaign ezo era Robert Kyagulanyi Ssentamu yava mu campaign ezo nga ye muwanguzi n'ayingira parliament. Olunaku olwajjo waliwo ekyalabiseeko nti waliwo omuntu ateerabira bantu be abamubeereddewo mu mbeera embi era ng'omuntu oyo ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omukyala Olivia Lutaya y'omu ku abo abalondemu abatini abamuwerekedde ku nominations day okutuuka wali eri kakiiko k'ebyokulonda era bangi mwamulabye ng'akutte flag ng'akutte umbrella nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu enkuba eri mu kutonnya nga wa speech. Kiki kyekiraga era byavudde ku ki byonna tugenda batubyogerako. Then njagala atembe nga nkuwa ne videos endala nnyingi. Waliwo abakubiddwa amasasi na bino mbikuleetedde ne tuvumirira ebikolwa ebyekko ebiti eri ab'ebyokwerinda mulaga nti yo partisan kyokka nga mulina beera non partisan temulina baako pati yonna gye mwesigamako. Mwakubye abaana emiggo ne mubakuba amasasi era wenjogerera kaakano abamu bali mu ddwaliro ng'era si mulala kwe kuli munnange omukunja atasera. Ngenda banga byonna ate mbikuwa osobole okuba nga munywanyi obimanya butereevu nnyo nnyini ddala. Yenze Deni nkwebaza ne sekwebaza yenna wabula nkusaba video soko gyempere like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ekuulisa kinoomu asobole okuba nga ate agifuna. Awo nno ebyo bwe mba mbitadde ku mabbali njagala ogenda mu maaso n'okubeera nga nkusaba gwatannatwegattako mu butongole obeere ng'osubscribinga. Subscribe to the channel then ofune ebyo byonna ebisinga. Kansa ntandike ne video zino wano nno ate omukolo tube nga tugutandise butereevu wabula n'abangoberera ku Deni exclusive mbebaza ne sekwebaza yenna. Kakati yino video y'omukunja ng'alaaja nabanziruse mu ddwaliro. Abasajja bangi sooka bino bya nnaku era bikwasa ennaku ne wabula ngezezaako okuba nga njogerako naye ku nkya y'olunaku olwaleero era naŋŋamba nnaaba musanyufu nga nkulabye ng'oze okundaba. I think terujja ziba nga simukubyeko kya mulubaale wabula mukunja ono mu kaseera ak'okubeera nga babadde baddeeka bamaliriza buli kimu amagye ne poliisi batandise okubeera nga bakuba abantu emiggo abagezezaako okudduka bamu emmotoka bazaasiza endabirwamu zonna nga bana tebalina kye babakoze. Kati omukunja ono
babakubye natete yenna nga afuuse kirala ne babakuba ne bamukuba essasi mu kugulu nga bw'olabye ekiwundu ekyo batyo ekyo omukisa omulungi nti essasi lino teryasigaddemu wabula baalikubye wano ne lifulumiramu eno lyafulumye. Kaakati mu mbeera eyo alaajana nti banaye lwakiri mu ntwaleko mu ddwaliro naye ng'obulumi bunzita mpulira nfa omusaayi gunzigwamu nga banne bamugamba kimu obusajja bukyali bungi guma ojja kutuuka mu ddwaliro naye kaakano tetulina we tukuyisa obusajja bujja kuddamu butukube bukubi ffenna. Kaakati kino nga twolekera bwolekezi campaign kiba kya buswavu okulaba ab'ebyokwerinda nga bakola bino. Bannange, your gazetted duty it's not to violate human rights, it's not to torture Ugandans, it's not to treat Ugandans like terrorists. Omulimu gwammwe oguli mu ssemateeka oguli mu gazetted omutuufu gwa kukuuma bannansi na byabwe, gwa kwasaganya mirembe naddembe so si kumalawo mirembe. Ebikolwa ebyekkobo ebiti mubireke, nammwe muli bantu, mulina families, mulina abaana, nammwe gy'oli ebikolwa bino bye mukola ku bannansi muliyogera ki nga bituuse ku famire zammwe? Ebintu bibaluma bingi. Kano nno ka video kankabawe nga bw'okalaba katambula NRM nga bakutta abaana ba primary babajjamu uniform ne babawaayawo omuceere balyeko ne zi t-shirt ne bakuŋŋaanya ne bagaa munange ffe twawezezza abantu babadde bangi nnyo nnyini ddala. Mu kulayira kwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bubuno obubaka bwe yawadde General Museveni. Now to General Museveni. I know you don't like listening to young people or even listening to anybody at all, but at least listen to your friend and Bushwa comrade General Kainda Otafire. I want you to remember that Uganda was here before you, and Uganda will be here long after you are gone. You don't have to burn it down on your way out. The best guarantee for your legacy, for your security, and for what you and your people have earned in the last 40 years is to allow a peaceful, orderly, and democratic transition of power. That opportunity is available because we are not vengeful people. We still believe in peace. We still believe in justice. And yes, we believe in reconciliation. All we want is a free and fair election. No military violence, no police brutality. That is not too much to ask for. Let this election not be a military operation. This be a democratic election. That should not be too much to ask for. You are aware that for the last 5 years, your regime has done everything to break our spirits. I don't need to tell you that the 2026 election is already not fair. You have seen General Museveni's son, who is also head of our military, promising to kill our people in order to guarantee 80% of the vote to his father. He also said that during these presidential campaigns, we will be forcefully guarded by his private militia, the SFC, the same SFC which is responsible for abducting and torturing our supporters. So as we go for this campaign, it's like walking into the shadow of the valley of death. But I say to you, comrades, fear no evil, because the Lord Almighty is with us. I say to you, brothers and sisters, that we shall walk but not get tired. We shall suffer, but we shall not die. It will be painful, but we shall win in the end. We shall reach in the new Uganda. We have no doubt about that. We shall reach in a Uganda where you will move in town and not see guns on the streets. In a Uganda where security will be protecting the citizens and not terrorizing them. A Uganda where teachers, soldiers, health workers, and other workers are paid promptly
and adequately. Where farmers earn fair income. His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti buno obubaka mbuwa General Museveni nkimanyi towuliriza nnyo ku bavubuka oba ku baana abato oba abantu abato bali wansiwo naye lwaki liwuliriza ku mukulu munno General Kahindo Tafiire ebigambo bye yagamba n'ategeeza kale okay ebigambo bya His Excellence byagenze maaso n'okubanga ayogerako agamba nti twagala peaceful transition ffe tetuli bakozi ba fujjo wala tuli abantu ab'emirembe tujja making sure nti singa onaaba okkiriza tujja kukuleka ogende maaso n'okubanga munnange owummula mirembe n'agamba nti bino byozolaba nga mutabani waavaayo n'atwitinga n'agamba oyo gundi nja mukola bwenti ne gundi nja mukola bwenti n'agamba ebyo byonna bya bwerere wabula ekigambo kyayogedde akutegeezezza n'akugamba nti baganda bange kino eno kye ŋŋenda maaso n'okubeera nga nkola ono omusajja mutabani we yavaayo n'agamba nti buli presidential candidate yagenda beera guided by SFC zeekola effujjo ku bannansi ku bannayuganda emisana tukunga buli omu alaba ng'ewamba abaana ne babatwala ne babakola buli kimu kaakati gye bagamba nti egenda otukuma naye n'agamba nti kati byonna tetubitidde era kubanga guludde n'oyo ali kuwamu naffe ali ku luuyi lwaffe omuntu yenna akolanga statement oba speech ng'ayimiridde Katonda omutanga n'akugamba nti twagala Uganda efaananako bweti nga buli munnansi atambula mu mirembe nga teriyo gganga nga zino ezikuba abaana b'abandi ne bafa nga muntu abeera awo ng'alina security emumala nga omukozi yafuna omusaala gwe omulungi ogumumala okubeera ng'ate oba oli awo yeetuusaako ebyo byeyeeta omuli omukozi asasulwa obulungi omuli education system ennungi omuli enguudo ennungi ye Uganda erimu ebyobulamu ebyomutindo yeggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu lyalootako okutuusa ku bannayuganda kaakati nno wano wetwolekedde njagala nkwere ku vidiyo eno owulirize wano. I don't know how much danger is awaiting us on this campaign trail, but I know that we are going to keep moving with hope and faith. We are carrying the hope of our entire generation, a hope of millions and millions of Ugandans. Brothers and sisters, I want you to understand that this that we are carrying on our shoulders is a historical responsibility. So prepare yourselves. Hug your loved ones one more time and tell them that we are going to war. We are going to a war that we never chose, a war that we are not even trained for, but a war that has been imposed on us by our oppressors. We are facing an enemy that is armed to the teeth, and we are facing the enemy barehanded, only armed with the truth and God. We are fighting this because it is a duty that we must take on. We are fighting for our God-given right to live as human beings in our own country. We will never retire. We will never give up. We will fight until we are free, and I'm sure we shall be free in the end. This is not a matter of when, but it's not a matter of if. This is a matter of when, and we know that we are going to achieve our freedom. Brothers and sisters, I want to conclude by guaranteeing to you that are here with us and all Ugandans all over the world that in the end we shall be free. In the end, everything is going to be all right. And if everything is not all right yet, then that will not be the end. Thank you very much for God and my country. His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bigambo byagambye bw'ati tetugenda mu lutalo lwe tutalondangako kugamba nti katwetwale mu lutalo luno. Tugenda mu maaso n'okubeera nga tugenda kulwana, naye ng'okulwana gwe tugenda okulwana naye ayina emmundu alina ebisa alina buli kimu, naye nga ffe tetulina kye tulina wabula nga kye tulina mu ngalo zaffe ye Katonda ge mazima
kwetuyimiridde n'agamba njagala okubagarantinga oba njagala obbakakasa nti tujja kgenda maaso n'okubeera nga tuwangula. Bibadde bigambo bya His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu. Akugambye tujja kubeera nga tuwangula kasita tuba nga twesigamye ku mazima n'okubeera nga buli kimu tukikuwasa oyo omutonzi. Speech zagenze maaso n'okubeera nga akola olunaku lwajjo after nominations. Nkugambye akasajja kali nominated. Soko owulirizeeko wano. Today, my heart is filled with a deep sense of responsibility to deliver to that trust that you've put in me. Together, we have been everywhere preaching the message of a new Uganda. And today, with this nomination, we start on the final phase of our mission to freedom and true independence. Since our nation was born in 1962, every change of leadership has been written in blood, the blood and sacrifice of the common people of Uganda, the citizens of Uganda, and yet the leaders who always promised liberation have always delivered oppression. For 40 long years, one man and a small group of his relatives and friends have ruled our country on gunpoint. They have looted our nation and turned every institution of government into a tool of oppression. They have reduced the citizens of Uganda into slaves on their own land. They have reduced all of us into beggars, and they've turned our poverty into a tool of control. And yet, our country is not poor. Our country is rich. Our country cannot fall down. Our country will stand firm. Ladies and gentlemen, our country is fertile. Our people are hardworking and enterprising. We are rich in creativity. We are resourceful. We are energetic. We are young, and we are promising. Our country is one of the richest countries on the planet in terms of natural resources. So, my brothers and sisters, our problem is not lack of wealth. Our problem is lack of leadership. Leadership that serves the people instead of terrorizing them and exploiting them. Leadership that seeks to uplift the citizens instead of enslaving them. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ebigambo bingi byayogedde. Mbadde ndaba abaana bangi nga boogera ku kasayini ka flaga ey'okugwa. Nawe kimanyi flaga eno Bobi Wine alayika yagyekoneddeko yennyini egwe as a symbol erina kyeraga. Mu statement zagambye nti eggwanga lyaffe terigenda kugwa wabula linaayimuka, meaning that nti omusajja alinga alina gye yasuula eggwanga gy'ayagala yo okulijja liddemu liyimuke lifuuke ery'enjawulo. Agambye kino kya nnaku okulaba nga government institutions zonna zaafuuka ekikolwa ekyokubeera yafuuka object y'okuba nga etulugunya bannansi, wabula nga bannansi tebakyaziganyulwamu oba nga tezikya benefitinga bannansi wabula zibenefitinga abantu abo basse kinoomu. Era n'akugamba nti Uganda ngagga nnyo nnyini ddala, erina abantu abayiiya ab'ekika ekya waggulu. Uganda nsingimu nnyo, erimu abantu abakozi abandibadde baganyulwamu ebyo bye bakola. N'olw'okuba nti tetulina bukulembeze, kyova olaba bannayuganda tufuuse munnange basereevu mu ggwanga lyaffe. Sereevu ye muddu. Olaba kati bannayuganda basalawo okwetwala mu buddu nga beebeeyagalidde. Naye nga sigamba nti baagadde, wabula embeera ng'ebafuusinze okugenda mu buddu ku kyombo kya Buwarabu basibe mu musana gweyo nga batuuya n'okubeera nga banoonya ekigulira magala eddiba. Kaakati yensi eyo Kyagulanyi gy'akubiramu ttooki n'agamba wano bannansi twatwalibwanga mu buddu okolera abazungu okola obwembula ng'olw'okuba baalinga tebeeyagalidde nga babatwala basereevu. Ne kati essaawa y'olunaku olwaleero n'abaana bakeera ku makya ne balinnya ennyonyi bagende basobole okuba nga banoonya ekinaagulira magala eddiba. Bagamba ebintu ebifaananako bwe biti bye bimu ku ebyo bye tulina okugenda maaso n'okuba nga tulwanyisa ebyo nno bwe bityo.
Nze Deni tuli ku BTN Media beyond the newsroom kankweko bigambo byansireko ono nga asabula station Mayanja. Sesha Mayanja atuteka binake kololo nazinira omukulembeze w'eggwanga ne bamugamba nti kaakati ekibiina kyo kiri cleared gwe jangu onvuganye. Really muvuganya n'omuntu ng'atudde eri asalawo ani agenda okumuvuganya. This is untenable, this is unacceptable, but we can tell you ne bwe munaaba muganye kuffe wallahi tujja kufunako gwe twegattako naye tumuwagire tetugenda kutuula wansi nga tetulina ate simu abali mu buyinza. Nsereka we yavudde ng'akkiriza nti lwakiri empagira kati Bobi Wine naye nga siwagidde General Museveni. Byonna n'ebirala bingi tujagenda mansi n'okubaga tubitematema ate ne papa nolists ab'enjawulo. Nzadde ne BTN Media beyond at the newsroom munzikirize mbatere wano tusinkane nga guludde nakkiriza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.